Kebiita Jovans atemera mu gy'obukulu 9 ono mutuuze w'e Kaseese mu gombolola y'e Kibanda mu disitulikiti ey'e Rakai. Omukadde ono muzibe kyokka ng'awangaala ne bazzukulu be 2. Obwana naguma nabwe tindikwebasa tinkubuhingira tinyine tinkubuha obwana bwanje buri aha. Mu bunaku bwe abadde asobola okwerabirira kyokka enkuba ezeefudde emba ensangi zino ye yamumazeemu amaanyi bwe yamusuulidde akayumba mw'abadde abeera n'abazzukulu. Omukadde ono yazaala abaana mukaaga wabula Mukama bataano n'abajjulula mu bulamu bw'ensi nga ne yasigalawo yagwa eddalu. Kafa amiisho kandi obu nafiire amiisho ndi aho tinyine kireeberera tinyine kiyamba nkazaara abaana boona baafa kuba afiire nasigaza akiiki kamwe kazaara obwana 2 kaherize kubuzaara kagwiraru. Wabula muwalawe nga tannaba kugwa ddalu yasalawo okugenda okupakasa alabirire nnyina ng'eno gye yafunira omusajja n'amuzaalamu abaana 2 n'abaleeta n'abasuulira nnyina ono. Obwana kabunsigira tinkumanya neyi atoolire yaba amulire yaba taramulire tinkukimanya. Muwalawe yagwa eddalu mugwi w'eddalu obwana yagenda nabuzaala eyo bwagenda ng'ajja n'akaana ng'akamusuulira naddamu n'agenda era yakomawo n'akaana akala nako n'akamusuulira. Okuva muwalawe lwe yagwa eddalu taddangayo kumuwuliza wadde okumanya gy'ali. Ssaawa zino teramanyi gye yalaga yabula bubuuzi yagenda. Namukadde Kebiita asinzidde wano n'alaajanira abazirakisa okumudduukirira asobole okuva mu kasiisira kano kawangaaliramu. Mbwenu baasebo nanimbasha abantu mumpeerezeyo obuyambi. Nenzu njiji numugireeba nayinora amabaati kugagiburira mbwenu mbasaba mumpe obuyambi munyombekere mbwenu munkorere byona nk'okumukubaasa. Bamulirwana ba Kebiita bannyonnyodde obuzibu omukadde ono bw'ayitamu. Tasobola kulima ate talina kibanja ekimala kana akatundu kaalimu abalokole be baayosonda ne bakamugulira nakana akayumba ke mulaba abalokole be bakamuzimbira we katuuse kagudde enkube nebadde ettonya. Alina kiyambi tali namuyambako kujjako ngaffe abatuuze ffe tugezaako ne tumuwa obwana ne bumuleeterayo ku mazzi ne bumuleeterayo ku nku n'embeera gyali musinungi namwe nga bwe mumulaba kubanga n'ebyokupangisa mu kusooka twali tupangisa naye ssente ne zituuka ne zibula ne batugoba ne tusalawo mu kapolitike tuteekemu akasiisira kano naye mukaraba kagudde olw'embeera ey'okuba nti kabadde kakadiye. Bano nabo beegasse ku ddoboozi ly'omukadde ne bakoowola abazirakisa okumuyamba. Tubadde tusaba abazirakisa mumukwatireko nga muzibe mumuyambe asobole okufuna wabeera n'obuzzukulu ne school fees. Asobola okufuna ku buyambi bwonna obukwatagana n'embeera n'okusitula embeera y'omukadde ono asobola okubumuwa tusobole okubanga obulamu bwe tubukyusa. Gertrude Mutyaba agafeeyo ku Spark TV.